amaziga mu ddwaliro. Maama wa Ssegirinya oyo golaba alajjanye awanjagidde gavumenti esobole okubanga bambi ekkiriza mutabani we agende afune obujjanjabi mu bazungu. Kadi ye Fullfigure agamba maama alekeraawo ekyamazima omanyi ebiruma mutabani wo Muhammad Ssegirinya. Fullfigure atabukidde maama wa Muhammad Ssegirinya ku nsonga z'obulwadde naye nga embeera yo mu ddwaliro ekyamazima ngenda kubanga nkulaga mami we ng'ayogera yo eyongedde okubanga yeeraliikiriza omubaka obulamu ekyamazima bwo bwandibanga buli ku ssaawa envanyuma era nga bambi yonna gy'osinzira musabireko olw'ensonga essaala yo yeetaaga y'amaanyi. Likinga vidiyo eno ate tusobole okuba nga tutambulira addala wa muwanda bwe ayugigwe mukutu kwe tuli yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Nja kusaba nga bweri enkola yaffe ate nabakuba subscribinga nyiga mu kadaawo ate tusobole okuba nga tutambulira ddala wamu. Fullfigure ayoyo nenga nkujjukiza International Conference on Maternal, Newborn and Child Health guno n'omusomo gugenda kubeera wali Canada mu Sackville, Toronto era ng'ennaku z'omwezi 23 na 24 August omwaka ogujja. Ensonga wezijja okuba nga zikwajjira kakati gweyagala ogendako Canada akakisa kaakano ate naawe osobole okuba nga oba oliawo olinnya ku nnyonyi okkirireko naawe ku nsi olabe ez'abakyeruppe ekyo kitambula kitya. So omusomo gujja kubaawo ate nga gujja kuba nga gugendereddwamu okusomesa ne ku nkuza ne ku nzaala ey'abaana. Kakati gwe wenna ayagala okubeera part of this enamba weeziryawo era n'akala mu maaso eyo gye kali nga kakulagirira buli kimu ky'olina okuba nga okola okusobola okubeerako mu mbeera eno. Kati anjagenderawo ku nsonga za Muhammad Ssegirinya. Omubaka Muhammad Ssegirinya bw'atyo ye obulwadde bambi bwandibanga bukyamubala embirizi. Kati byali byongedde okubanga biwamu ku ssuubi weeks ezayita naddala ebiseera ebyo abantu abasinga bwe bagenderanga mu ddwaliro okuba nti bo babanga abasinga beekuusizayo ebifaananyi. So gye buvuddeko wali mu ddwaliro ly'Ensamba embeera etandise okubanga bambi yo yeeyongera okweraliikiriza. Kyali kimanyi nti omubaka wakugendako ebweru oluvannyuma lwa kkooti okukkiriza ne bamuwa paasipooti ye n'ebikyaddireyinzeemu era nga ensonga ogenda kubanga ogimanya. Ne maama we abambi ye si musanyufu olw'ensonga obulamu bwa mutabani we bo buli mu matigga agatagambika. Maama wa Ssegirinya oyo golaba agamba nti mutabani wange bambi ye alabika ebiseera ebisinga obulamu bwe ayongera naye okukkiriza nti ekyamazima bo bwandibanga bambi buli ku nsaawa envanyuma. Maama wa Ssegirinya agamba nti olumu n'abantu bajja okumukyalira ennaku zino ekyamazima abasinga takyasobola kubanga abarecognizinga takyasobola kubanga abategeera era kati oyo ay'omu ku mikwano gye era nga alina ensonga z'ayogedde naddala ku bulwadde bwa Ssegirinya. Maaso awo naye ngenda mukuwa naye nga bonna nga abo abatuuseewo ekyamazima Muhammad Ssegirinya embeera yo si nnungi oba oliawo yeetaagira ddala buyambi. Oyo ye kansala Mubiru James era nga abasaidiza wali mu Lubaga North naye ayogedde ku mbeera gye yasanze ku Muhammad Ssegirinya era nga bambi bonna bongera okulaga nti ebyaddala omubaka w'abantu ebibye si birungi n'akamu. Njagala kuwa Fullfigure ayina akakateeredde maama nawe obe nga omwewulirirako. Wano mu ddwaliro era ne bamujjanjaba bonna basawo mbeebaza kuba bakoze omulimu gw'amaanyi bafaayo ku mubaka naye omubaka obulwadde bukyagaana buto olwo kirabika ekibumba ekyo kye kikyamutawaanya kubanga ogenda okulaba nga ali akamera ate ogenda okulaba nga agaana. Maama wa Ssegirinya omanyi ekiruma Ssegirinya? Maama wa Ssegirinya omanyi ekiruma Ssegirinya? Kigamba mukoleko magunyo. Yamugamba mba bamutwale Bulaaya bamutwale ludda omanyi kyagendanga. Problemu gye mulina y'emu kwa kuwaliza gavumenti nti bamuwa obutwa ng'ate kimuluma mukimanyi. Abantu bangi abalina obulwadde abalwadde nenga baddewo nga bajjanjabiddwa ne bafiiringa okke ne batambula bali proud of that kubanga bakkiriza. Okay. Tugenda kufiira omubaka oyo annuma. Teri mubaka nnuma nga Ssegirinya kubanga is a struggle asola neje yava Katonda yamanyiyo. Okay. Teyagalidde ku parliament bannange waddakika bannange musabire Ssegirinya mbegayirya mu musabire
kuba Katonda yekka yali mikono ya Ssegirinya namulabye nga azimbye olubuto. Oh my God. Okay, Bobi Wine to drop Mpuga as the leader of opposition for supporting the anti temumwagadde mumulese mu bbanga Ssegirinya yabaagala yababeererawo. Tumuvuddeko. Lwaki tumuvaako? Tugende ku mulala. Mubaka mulamba. Banne bagenze kusamba mipiira wala besende babawadde. Me guli yakigamba the other day nagamba ngenda ba 2.7 buli kilo temusula mu wote 2.7 buli kilo kati gwe yalonda oli kuki yalonda abeko abakukunala sidda mukulonda mubaka veri Katonda sidda mukonda mubaka bagenda balonda nga tebamanyi bafuna sente nene padiem ya tubalonda abajja batubuuza byotuluma so okusinziira ku Fullfigure byebyo ebigambo bye naye nga abantu abasinga Muhammad Ssegirinya oyo ajjukira yalina okuddayo mu ddwaliro ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'11 ekintu kyatasobola kubanga oba oliawo okusinziira ku mateeka ne ku nteekateeka z'alina okuba ng'ayitamu tekyasoboka. So okitegeeza obulwadde okusinziira ku basawo bwe yali ava mu ddwaliro ebweru w'eggwanga bye baamusaba kubanga addayo kitegeeza lyayitamu ndowooza y'ensonga lwaki obulwadde bweyongedde okuba nga busajjuka naye oba oliawo ffenna tusabe Katonda omubaka w'abantu abeere nga assuuka ate buli kimu kyongere okuba nga kimutambulira ddala bulungi nnyo. So yeetaaga ssaala zokka na kugumizibwa naye nga ye ekyamazima okusinziira ku basawo wali ku Nsambya Hospital skin cancer ekibumba kikosefu era nga ekyamazima bye bimu ku birwadde ate nga biri solidimu okuba nga bambi ye omubaka w'abantu bimuluma. So ebyo n'ebisingawo atugenda kwongera kuba nga tusimaasima ensonga eno naye nga gwe wenna atulaba omubaka ye embeera si nnungi yeetaagira ddala kugenda eweru w'eggwanga alabike nga afuna obujjanjabi obusinga. Maama we yali avuddeyo olw'ensonga yalina omubaka okuba nga atwalibwa ebweru wabula maama we n'agamba nti Netherlands essaawa eno gy'alina okuba nga adda Sweden na biki embeera yaayo essaawa eno mukimanyi bali mu winter oba abawangalirayo namwe muyinza okunjira bali mu winter. So maama we ng'agamba nti okusinziira ku bulwadde obumuluma kansa w'olususu ne ebirwadde ebyo byonna ebimuluma nti empewo ne weather yeeri akosa ebyokulya byayo biyinza obutaba birungi ku mubiri gwe era maama we n'alaga nti ye mwennyamivu era mweraliikirivu olw'embeera y'omubaka Muhammad Ssegirinya. So y'omu ku babaka nange benzikiriza oba naawe gy'oli awo ekyamazima kyo tebawangalidde nnyo mu parliament ate palamenti eno tebagyeyagaliddeemu ng'oba oli awo bwe bandisuubidde oba we baali nabo bakibaze olw'ensonga bw'abanga ebiseera ebisinga abibaze ku kitanda kosa ne mukomera bambi ffenna tuba tusobola okukkiriza nti bambi ye musajja wattu embeera ye si nnungi. So katusabe ate oba oli awo gavumenti ate kosa ne bekikwatako bamusajja wattu babe nga bamuwa akakisa ate agenda afune oba oli awo obujjanjabi obusingawo ku bwali mu kufuna ensambi wabanga ali ku state okuba nti omuntu ne waayingira asobola obutamurecognizing ate nga yali amuba nkitegeeza ekyamazima bo obulwadde bweyongedde okuba nga bumubala embirizi. So omubaka Muhammad Ssegirinya ensonga ze nja kusooka nzisse ebbali naye nga nja kulekerayo maama ate kosa n'abo abantu ssekinnoomu abaavuddeyo ne bagenda okuba nga bamukyalirako wali mu ddwaliro Ensambya. Awo wennyini Fullfigure ayongedde n'akikkaatiriza Hadija Kigozi amwambalidde amugambye nti gwe tolina story gy'okola nga si ya ntalo. Wagenda n'osimaasima Bruno K n'osimaasima famire ye kakati wuuyo awuze ate oyambalidde omukulu gwe bayise Mama Fiina. Agamba nti omwala ono ye amanyiddwa mu kusimaasima entalo. Mukwano gwange oyo kamuleke sijja kubanga oba oli awo mutambula n'ebigambo bya Fullfigure nja bikwa maaso awo bwewulire. Kakati alumbye Naggudi yo yeeyita Doni Asia amugambye wava e Saudi Arabia gwe Kadaama nga tolina kyolina ovaayo otya ku Mama Fiina nobanga omugeraageranya nobanga omukkiriranya nobanga omuyisaamu amasa. Agambye lekera awo toyina authority yonna akwogera ku mukyala nga Mama Fiina. Kati Doni Asia ye azze avuma abantu naye alabika eno yalinnya y'amagye amugambye gwe togenda kusobola
kubanga olutalo luno olurambulamu oluwangalamu togenda kubanga osobola kubanga oluggusa omuntu gwe walampye ngoma nene ate size sizezi size eza bukachere bujjo bulwana nabo kakati ebigambo bye njagala kubanga mbikuwa eddakika eno yennyini nyini ate tusobole kubanga tweyongerayo. Good day, people in Asia, Africa, Europe, and all over the world. My name is Andrea. Are you in the medical field or you want to know and learn more about maternal, newborn, and child health? Well, look no further. Kabalega Associates is proud and pleased to present the international conference taking place right here in Toronto, Canada, under the theme of identifying and addressing the social determinants that are crucial towards improving maternal, newborn, and child health outcomes. During this conference, we're going to be discussing the strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal mortality rates, and increasing the awareness of child development amongst caregivers. This conference will be taking place on the 23rd and 24th of August 2024 at 237 Sackville Street, Toronto, Canada. Now for registration costs. So for international delegates, it will cost you 380 Canadian dollars. For international exhibitors, it will cost you 800 Canadian dollars. And for international students, it will cost you 200 Canadian dollars. You will also be provided hotel accommodation, which will cost you $200 per night. For payment purposes, for e-transfers, and just to know more about what we're offering you, please contact us at 437-299-0107 or 437-216-HH93. You can also email us at kabalegaassociates@gmail.com. Our website is www.kabalegaassociates.com. I am looking forward to seeing you there. Goodbye. Yalimbako ku safari eno gwe yalemwa ne Saudi Arabia omanyi mama Fina kyali gye tuli abantu benyamba twandi baddaola mama Fina tebajuukira o mama wange o mama wange ze sijja kukkiriza kuyamba abantu benyamba tebajjuukira mama Fina olabate walidwa zinyimba zaffe mama Fina tumutise mu kwa gisengeza wa minister esengeza president mama Fina yabadde ku muntu wa ono yagabe tadda kunna mu kuyamba bantu mama Fina laba yesala kajegere mama Fina gwe manyo wange nagamba no enough is enough, I'm tired kuvumwa kadama imile na very appreciative eri abantu be appreciative otadde mu kalyo kikuwa yagala okutrendinga mbu maka kliniki je nakolanga naye nasoma byalaani neka tujidda munnyo kubanga nawo bochi anjagala maka kliniki yenyinyi yavudde ne mwegana je mushowinga no not n'abalwadde bavuddeyo omwana omukazi afira omwana we mu lubuto yavuddeyo n'ashowinga n'abala bavudde ne bagamba kye kimu ate yenyini yeyogedde kyekugambe bano bayutuba batakula entalo oyo omukazi agenza abanoza lutalo ku lutalo yasobola kumala obufumbo bwa Brunoke ye talina content gwasa ku page ye nga si wa lutalo tebola nze ngamba nyankunda wano ne muga nti ankunda kati wayingidde ono omwana yani pressure omwagaza ati pressure mwesonyo mulabe bulabi muveeko akola bibye si mwana wa nnyoko tamuzika ku kijja kye wammwe si moto usuwa Luganda lwo muleke live muleke abere byali obulwadde bukyagaanye. Nnyina Ssanyu Nakajumba atubulidde nti omubaka Ssegirinya alina obulumi bungi mu lubuto obumuletera okutabuka buli kadde. Lubuto olwo kirabika ekibumba ekyo kye kikyamutawaanya. Kubanga ogenda okulaba nga ali akamera togenda okulaba nga Agambye. Era navudde wanazi sawa 7 gw'emisana navuddewo saa 12 naye olunaku olwaleero kimazemu nnyo amaanyi kineeralikiriza okuba nti omulwadde gwe nalese nga awa essuubi olunaku lw'eggulo embeera yateesajjuse abadde tasobola na kutuula mu kastretcher. Ndowooza luli oba yali kalekaleko twamulagira mu mawulire embeera ye enkambwe takyasobola kwogera
takyosobola kutegeera muntu abazze omulaba. Ssegirinya atawanyizibwa kookolo w'olususu wamu n'obuzibu ku kibumba n'ensigo. Ono yasooka kufuna bujjanjabi mu ggwanga erya Netherlands wabula oluvannyuma lw'okwekubira enduulu ku mutimbagano ng'anoonya ensimbi ezimujjanjaba ebiwayi eby'enjawulo byatandika okumulumiriza nti yandibanga akutte ekkubo erirya mu nkyukakyuka olukwe n'abandi nti Ssegirinya yeerwaza ayagala kufunirako obuganzi. Ab'enganda z'omubaka bagamba kino kyamukosa obwongo n'asaba abasawo bamuleke asookadde ewaka yadde nga yali akyafuna obujjanjabi. Mu mwezi ogw'omwenda yawamatukayo mu ggwanga lya Netherlands kipayopayo wabula abasawo ne bamugamba nti alina okuddayo obutasukka ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'e11. Omuyambi wa Ssegirinya Alex Luswa agamba nti ebyobufuzi ebyayingizibwa mu bujjanjabi bwa Ssegirinya nabyo byasajjula embeera. Kino nkyogerera wano omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement nga Ssegirinya yeerwaza tosobola kukola ku muntu statement bwetyo ng'afa. Nkyogerera wano omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement nga Ssegirinya yeerwaza tosobola kukola ku muntu statement bwetyo ng'afa. Nava wano nga nfa mulenze na bwenfaanana. Honorable Ssegirinya we yabeerera Netherlands yali tannasobozesebwa kukola ki kukomawo naye olw'embeera ne pressure eyali mu bantu bannayuganda yejjukira Honorable Ssegirinya awulira bubi okulaba nti omuntu ono wa wansi gwalwanira ate yamuddize emmundu. Tulina eŋŋombo gye twatandikawo oba egenda egonjebwawo naddala mu bannankyukakyuka nti eŋŋombo eyo erina okubeera nti ekola ki esiizinga. Honorable Ssegirinya senga obujjanjabi yali yabumalayo bulungi mu ggwanga l'e Netherlands osanga teyali tuuse ku mbeera eno. Ennamusa yadda ku nnyoge ennaku abasawo b'e Netherlands ze baamulagira okuddayo yazisussa kubanga paasipooti ye yali ekyawagamidde mu kkooti y'e Masaka. Oluvannyuma lw'okuteekayo okusaba omulamuzi Lawrence Tweyanze owa kkooti enkulu e Masaka yakkiriza n'ata paasipooti y'omubaka addeyo afune obujjanjabi. Luswa agamba Ssegirinya teyagenderawo Netherlands kubanga emitendera gy'okufuna olukusa okuva mu gavumenti ng'ayitira mu kakiiko ka Medical Board gyali teginnaba kugguka wabula yadde empapula zaateekebwayo mu budde n'okutuusa kati Medical Board tennaba kuwa Ssegirinya bbaluwa essembayo emukkiriza okugenda ebweru afune obujjanjabi obusinga ku bwaliko wano. Naye omubaka abanga atereera ate embeera n'ekyuka. Kati mbadde nsaba palamenti bonna batuule basse kimu basobole okuba nga omubaka agenda ebweru. Kubanga Ssegirinya mbaka parliament alina privileges okufuna obujjanjabi tobanga Medical Board ekoze kasoobo. Ssegirinya ali bubi ali mu mbeera nzibu yetaaga okuyamba parliament twagala okubasaba muveeyo. Ab'enganda emikwano gya Ssegirinya ne bakansala b'e Kawempe bagamba nti ababaka tebasaanye kulekerera Ssegirinya mu bulumi bwalimu kati beetaaga okumuyambako kati okusinga okudda mu olwatta omwami Nalumanya. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Agimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasuula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Agimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Agimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 887 15 15.